Professor Ssekaggya twogera ku bba wa Chosen Becky avuddeyo munnange n'abeera ng'asekerera mmwe abali mu kuba nti naate mumusaba mbu atwale omwana we Chosen Becky gwe yamuzaalidde mbu ku DNA. Avuddeyo n'alyoka agamba nti agaboozi mugalekeraawo. Bw'ate nno bw'avuddeyo nga w'oli mu kulabaawo mu vidiyo munnange avuddeyo n'abeera ng'ate ateekayo caption eyo. Jjukira nti nno senga Acid kw'ossa ne banne we babeera munnange ku TikTok live baavuddeyo ne babeera ng'ate munnange basala omugambo banga batema omugambo ne balyoka bagamba nti omwana wa Chosen Becky omuto mbu ayina gwafaanana okitegeera era ne balyoka bagamba Professor Ssekaggya mbu munnange omwana amutwale ku DNA oba mbu Chosen Becky mbu omwana amutwale ewatuufu gye bamuzaala. Kaakati nno Professor Ssekaggya abasekeredde. Mwena mu comment section mugambe nti Professor Ssekaggya jju. Akatambi nno keeko. Ekyo nsiiba nkibagamba. Chosen Becky oyo omwana si wa musajja mukwano, omwana mutwale ewaabwe awatuufu. Oyo omwana alina abantu baafaanana mukwano. Chosen Becky teweekola bintu bya kisiru. Ekirala. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Namulindwa Proso ogamba otya? Twagala okubuuzaako ku Janat. Sarah Mbabazi twagala okubuuzaako. Chase Kagudde mukwano ogamba otya? Tukutumiddeko. Mu mawulire amalala gatuli mu kuba nti naate tufuna twongera okubeera nga tusabira Lukwago eyali Lord Mayor munnange Lukwago embeera si nnungi. Alabiseeko munnange abadde ku Zoom mu kooti naye nga ye ali ku Zoom. Munnange n'abeera ng'ate alaajanye asabye babeere nga bamusonyiwa abeere munnange ng'agenda afune obujjanjabi kubanga mbu embeera ye esi nnungi. Nabyo katubeere nga tubikuwa. That is a temporary measure. Even that is a temporary measure. The lifestyle change is a temporary measure. All I need is to have a surgery so that they deal with that hiatus hernia that is posing a serious danger of having gut cancer. So finally, the final one, Your Worship, they made a finding that, and this is actually, it's not a finding, Lukwago should continue with his current treatment for hypertension. No doubt I'm a known case of hypertension. For the last 10 years, I've been on medication. And this problem gets worse with all these complications, the cocktail of these health challenges. In the end, they complicate the issue of hypertension. So now it may be now relatively contained because of the suppressive mechanisms we are using to deal with these other complications. And the cardiologists have also advised, if I continue with this sleeping posture to contain the issue of GERD, gastroesophageal reflux disease, or gastritis, then it affects blood saturation. I will have again to raise my legs up so that as I sleep, so that blood flows, to ease blood saturation. Now you can imagine, I have all these problems with the gastroenterologists who are part of this team are advising me to have a particular sleeping posture with the head leaning up. The neurosurgeons are advising me to sleep on an orthopedic mattress which is hard and lie a little flat, not raising myself. Cardiologists, Mr. Mungoma and others, are advising me to raise the legs up. Then, meanwhile, the pulmonologists, that is Professor Rodri and the team, they are advising me to keep in a well-ventilated place. Yet you know the conditions of the prisons. The prisons are not well ventilated. So in a nutshell, Your Worship, I am sentenced to death. I am condemned to death. If no rescue is made to get my situation addressed,
as advised by the consultants from Lago, it's a death sentence for me. And all I can say to Allah, if you are to take me, my Lord, the God who created me, kindly take me without a lot of pain. If I may make a last prayer, your worship, instead of taking me through all this pain, I be put on some palliative care so that I die a less painful death. Otherwise, the pain is too much. I know I will die. I know all of us will die. But I wouldn't want to die a painful death. I beg to pray. Bwe tweyongerayo Balista Timo munange wuuno ali mu mukwano omuzibu katusabe abeere nga munange tatomedde ffenno tumwagaliza mirembe myerere mu relationship ye empya yabudde nalekagamba nti bakamala omwaka gumu n'omwana ow'obuwala ono alabikira ddala obulungi senga Asidi avuddeyo n'abeera ng'ate amulabula alabudde Balista Timo nabyo bibino katubikuwe Balista Timo ote nkulaba wejaga ne Balista Timo oteekwa okukomawo otwetondere ffe abaadiba bankyabula akuuta oteekwa okukomawo ogambe I apologize, it was the power of the Banchina. Simanyi oba omukazi yakutuuseewa naye oteekwa okukomawo otwetondere ate nga this time yegwe agenda okubeera mu heartbreak oba omukazi munyarwanda kubanga bannange kyoliko oteekwa okukomawo wano kweno apu kwemutulaze oteekwa okukomawo otwetondere buuza Kasenyi Kiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano aka Frank Gashumba simanyi oba abadde kwani oba akagatto tukambazaani olunaku olwaleero esooka owulirize bulungi akagatto obeeko gw'okambaza akagatto baako gw'okambaza okusinziira ku bigambo bino ebya Frank Gashumba. Waliwo gwendaba ku TikTok ennyo mukazi mulungi mumanyi naye sirabanga musiru ng'oli ali ku TikTok mugezi nnyo si mugezi mulungi nnyo she's pretty naye bw'aba Katonda ya designing image y'obusiru yagiwa ye munda kiringa nga bw'olaba omukazi alina abaana bana ali ku TikTok abuukanga ennyana oyo manya yatomera mbalaba okunanga bukazi oyina abaana bana ate buli omu alina kitaawe negwe buli challenge gw'ogikola buli challenge ya TikTok buli luyimba olupya ngulu okitegera ndo ye yeerabira nti buli lunaku terudda oyina abaana babiri buli omu kitaawe mulala oyina abaana basatu TikTok y'abaana bato abakyanoonya abatalina basajja atalina bwana you get it kati kinganze Gashumba okubeera ku Snapchat buli wamu nendaga nti kati ninye emotoka kati ndi ku farm kati ndi mukulya mmere oli ku 4th floor yingidde 5th floor Snapchat y'abaana bali mu university baana bato kubanga it's a platform yakweraga Oluvannyuma lw'okuba nti no munnange ono Ssentongo eyasuulibwa mu baana abaali beeyita abaana ab'omugenzi Kafeero munnange okuba nti naate akatambi kaafulumye nga yena anywedde omwenge n'ebiri ku nsi tabitegeerera ddala bulungi oluvannyuma lw'okuba nti no Bruno K munnange yamuwadde ssente kaakati abantu abasinga bavuddeyo ate ne banenya Bruno K ne balyoka bamugamba nti ssente ezo zonna miliyoni 8 ze baakuŋŋaanya munnange ku kibooziboozi ku live ya Bruno K mbute yayina kuba nti naziwa Ssentongo zonna buyensonga lwaki kati atandise ozinywamu omwenge abantu abasinga batandise kuba nti naate banenya Bruno K so nga ate watandizimwadde bandigambye nti Bruno K yali azaamaanyiza ssente ez'omuvubuka kati bannayuganda ekibuuzo ne kibeera nti mwagala ki ekituufu katweyongereyo tugenzeeko munange wa Pastor Mondo wuno avuddeyo ku nsonga zaani ze yali speaker wa parliament Anita Anet Among. Bwe ndaba olunaku lwaleero nga Anita Among agenda mu Kaguli ng'emyezi emitono ennyo giyise yali speaker ng'akuumibwa basirikale
ng'akuumibwa emmundu nga takwatibwako. Today, the former speaker, powerful woman, yagenda district ku district ng'anoonya akalulu nga bagenda muteeka mu kaguli. Nzirayo n'endowooza nga buli lunaku waliwo ekifaananyi kifuluma ng'ali ne muzeeyi boogera. Ekitegeeza okwogera ne muzeeyi mwaboogera ne pulezidenti si kikulu. Does not immune you. Naye ebeera lesoni mu abali mu gavumenti. Kakati naawe gwali mu gavumenti weegendereze what is next. Kubanga olaba Yesu yagamba nti kikoleddwa ku muti omubisi naye ate omukalu. Nina ekirala kintiisiza. Ndowoozezaamu ebintu bingi nendowooza Kayihura. Kayihura yali w'amaanyi. Mwe temwalaba Kayihura bwe bakwata bakwata Mukula. Jim Muhwezi yali amaze okuyita muyenga abombi agenze London naye olwanyuma nadda. Nali muyambi wa Mike Mukula ku nsonga z'ebyobufuzi. Kayihura nankubira essimu naaga gwe mondo batugaa nti mobilizinga abantu kujja okwekalakasa mu kibuga nja kusiba n'ebisumuzo mbisuule. Mugamba nze sirina kyenkola nsirika. Ne bansaako bambega by that time naye nkyasula nawakaliga ng'emmotoka zipaakinga ne ku gate naye ng'abeewange sobola kubagamba nti waliwo abannondoola kubanga bandiitidde ati ne bafuluma awaka ne bagenda. Kati Kayihura is an ordinary man. Mwabali eyaboogera n'amaanyi mwogere mpola. Ndaba kutamala emirundi eyogeranga ensi neekankana ku CBS twabanga naye ku Mambo Bado n'ebintu ebirala n'akabozi ku bbiri abwe ekibuye. Bantu bange kati bwe ntunula ku Mondo Mugisha nga twamobilizinga twayambala bipeyiro bya yero twakuba embuutu mawulire nkyagalina. System sigitegedde bulungi naye nkyagiyiga. Anita Amongi ate naye anshookinze. Kati tubadde tuli awo ate James Birungi naye bamutwala olunaku lwaleero. Major General James Birungi, member of SFC, nti bozza omusango tebagenda kuttula ku liiso tukubanga oli munankoli oli muhimu oli kino bajja kuteekayo muganda wange. Bweteyongerayo katubere nga tugendako ewa Wumal Kiseka wuna ina kyagamba wano. Museveni senga wayagala mutabani wo ajje mu buyinza. Wali mugambye najja nga yeefuula akuvumirira. N'abantu bennyini abali close naye nga basobola kikonfesinga. Nti awo mutabani takolagana na taata byakola. Mwali taddewo sitanti nga nnene nga nyingi okumuguza banna Uganda nti omwana yakooye ebya taata, omwana tayagala bya taata. N'ebyo ebibozi bye mwatugamba nti taata yeyatta maama w'omwana. Omukisa mwali muyina munene nnyo naye kati byayita. Taata bakukyaye lwa butemu, omwana ali ku media yeewaananga yewe mbwate ye mukutemula tamanyi taata. Kati ogenda fuga baani. Muyina akakodyo ke mwakoze banna Uganda abawangaalire abavudde South Africa. Mwabatutte ekyankwanzi nga kike mubala. We mwabatuusize ekyankwanzi ne mubagamba teri akozesa data we buli omu akozese wifi yewa y'ekyankwanzi. Kitegeeza ki? Ti the moment wo connectingira ku wifi y'ekyankwanzi information eri mu simu yo yonna baba bagiyina. Kaakati ne bbanga lye mubakuumiraawo ekyankwanzi n'obunaku bwe mubakuumirawo muli mu masimu gaabwe boogera naani biki bye boogera. Ekyo gy'emizannyo ffe tumanye emizannyo gyammwe tetuli bafala. Mbusimanyi mulindaawo pulezidenti agenda kujja mbusimanyi abawe entandikwa. Museveni yakamenya amayumba g'abantu kumpi abantu emitwalo emeka tebalina mayumba gaabwe babamenya.
nga talina wadde 10 kyabawa mbwa centers wemwe abave South Africa nga mwamusanyusizzaaki nga n'omuliro ogusinga mu mawanga gonna gali mu diaspora yemwe mubadde musinga omukumira omuliro mbukati mwamusanyusizza nabalabye nga bali awo beesesa naye nga kyebabala amasimu gwe abbanga lyomalayo owunziko oyogeddeko ne Comrade munno owunziko oyogeddeko ne munna Uganda munno nti abasajja baatutama nti ekyovola batubala kanulwe Museveni atiira ddala South Africa nga bw'okiwulira era mmwe babatadde mu kibayita trap mmwe be baatutte ekyankwanzi babalimbalimba mbu musimanyi taata musimanyi mugenda laba Museveni mbwabawe entandikwa nga bwe yagiwa baani ng'olwo mwamukoledde ki kituufu kyo time oyinza otuuka ne bajja ne babawaayo ku busente ebyo byo tubimanyi naye njagala mutegeere nga bamaze obafunamu bo kye baagala kiki kye baagala kweku essimu yo bw'oba mugezi lekerawo okwogera n'abantu b'omanyi nga mwogera ku nsonga zino ekyo nkikubuulira bali mu ssimu yo bye mwogera byonna byonna babiraba the moment wokonekitingira ku wifi nannyini wifi oba nnyini server abaji aina kontrolo eyingira mu ssimu yo mu budde bwonna ekyo kye muba mutegeera okategedde kaakati bali eyo bali mu kubakola ki bali mu kubabega ekirala nsaba mulabe video eno n'oluvannyuma njogereko gye muli bannayuganda abannayuganda mugyebaleko MTN bukyolya miyungu guno walampye mwokya nnyama kaba kutunga okirabe bannayuganda mwenna buli woli ng'omanyi olina akasente akali ku MTN kajjeeko MTN kampuni y'aba South Africa ensi 52 mu Africa ensi 19 zimaze ogigoba nga ne wenjogerera mu Uganda munjulira buli munnayuganda woli buli service yonna ekozesebwa MTN zimaze okukyankalana sitera kuvaayo mu mbeera bweziti naye olw'olumu waliwo ebintu ebibaawo nekikusukkako n'obeera forced okuvaayo ekisooka omwami ono simanyi mmere gy'alya I wish asobola otubuulira ne majjiwa abaana bange kugirya ekisooka bannayuganda tuli balabufu MTN tennagobwako mu nsi yonna wano mu Africa ekyokubiri MTN gyagamba ebuulwe bannange nsaba tusooke tutubeere nga tutegeeragana MTN ewa abakozi abasukka mu 100 direct nga bakozi ba company ekyokubiri erina abantu ba suppliers ba service providers amakampuni agagifunamu amakampuni agagikozesa agakozesa emikutu gyayo agakozesa ze tuyita USSD codes agakozesa technology waayo nga bawera abantu emitwalo 15 luno jjuzi lw'abalamu gavumenti yateekawo etteeka n'eragira MTN n'etunda emigabo abantu abasinga okuba n'emigabo emingi mu MTN Uganda bannayuganda kati omuntu yenna bw'avaayo najja kugamba nti MTN giboole manya nti eyo abeera kuwakatwa ekirala nsaba nnyo twegendereze nga abantu ng'omwami ono ayinza okuba nga mubbi kino sijja gaana kyogera nga bwe kiri kubanga essaawa eno abantu tuteeka ssente zaffe ku mobile money abantu bangi balina ssente zaabwe nga ziri ku mobile money oli akugamba ssente zijjeeyo okuzijjayo kitegeeza ki nti obeere nazo ng'ozirina mu nsawo abantu obuzibu mubulabye bungi abantu babafuna nga batadde ssente mu nsawo zaabwe ng'abantu bababba okiraba okujjako nga ye mubbi obanga alina abantu baamanyi nti bw'obawa amawulire ag'obulimba bajja kubanga banguwa okugagoberera
then yaberenga either ye mubbi oba akolagana n'ababbi babba abantu. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel kankusaba berenga subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.